Mabiriza Herbal Products Limited. Tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne okay, bampitako jabone one more time. Mabiriza Herbal Products Limited, subscribing ate liking YouTube channel eno, tubenga tusobola okutuusako ebipya bingi nnyo. So ku YouTube channel eno kuliko abantu bangi nnyo betukyaza oba abajja okutwegattako, abapya bemujja okuddamu okulaba n'abapya bye mugenda okulaba. So ebipya bingi olunaku lwa leero tulinawo omulamwa gwaffe, naye ng'ate sirinzeka, ndina omugenyi omupya. Ono omupya ku channel eno, Chantal Bridget mumumanyi, Eva abeerawo owala era nabeere ku side kinange simanyi, naye nga olunaku lwa leero twagala tumanye abasajja ensobi ki ze tukola nga tudetinze abakyala be tubeera nabo. Ensobi ki ze tukola? Gwe yali abaddeeyo, ensobi ki ze wali okola nga odetinze omukyala? Yes, omukyala yali akusabye date, naye ensobi ki gye wakola essaawa zino gye wejjusa? Twagala tumanyeko ku bitonotono ku bakyala baneeno, batubuulire oba oli awo tusobole okweddaabulula buli kimu kibe nga kitambula bulungi nnyo. So kansooka n'omukyala ndi wano okumpi yeeyanjula amannya ge, then n'omukyala asembye wali eri naye atweyanjulire. Yaman Hope Demi ge manya gange. Hope Demi. Okay, tusanze okulaba Chantal. Okay, mbaniriza ku Mabirizi Herbal Products ya mbaniriza mwebale kubanga mwe muri mwebale ku subscribing ku liking na commenting nzanta Chantal Bridget nga bulijjo nyingidde wali tuberenga tusosotola ensobi z'abasajja zizisuso obungi. Abasajja mukola ensobi ya no. Muri nanso nziza akazinda ensobi abasajja zetukola. Ensobi kye musajja zakola nga tugenda ku date oba nga tutuuse ku date tulabe. Nange ngenda kwogera era wogamba nti ekyo nga nange ngamba nti ensobi tusooka nono Bridget kubanga omanyi bananga balaba channel no Bridget mumumanyi asabula. Ensobi number 1. Ensobi esooka ku omusajja asobola okutwala ku date nemutuukayo buli kimu ne kigoyinga on well bulungi, tulidde tunywedde yennyabo tumaliriza n'ayagala ate yegatte naawe ku date esooka. Oba wazze kola ki? Nedda siwe bityo ebibeera. Nedda Bridget, siwe bityo ebibeera. Abantu abamu like nga abasajja ng'era naawe wennyini ekyo like you don't know about the date, ekyo kitindibetete temukitegeera. Kibannyonnyole Bridget. Abasajja balowooza nti inviting someone or invite yensonga lwaki asobola okutwalako kusijje naofunawo kemulya muliyo moboka lyango okamiranga yalaba olina okukasasulira mind zatambudde dda zadduse the head of the door you not bisasulira. Sikukwanidde mu lunaku lumu newoba onkwanidde emyezi 3 ngenza okukwana okusaba date nga manyi nti osobola okumpisizaawo obudde tugende mu lodge. Anti kati labayo kiri wekiti kati gwe abayina otunyonnyola which kind of date you're talking about? The first date kubanga n'abafumbo basobola having a date they can go out kati gwe like a date kirambulule twogera ku mukwano ogusooka basoose okuyita. Yes, first date. The first date tunaba kuwegatta okitegeera tetunaba kubeera nga twegattako, so tulina kubeera nga tetunaba kwemanya. Date yeno mainly kintu kiba kyakwetegeera okitegeera meet up. Jukira hati ennaku zino internet yajja abantu twekwanira ku ki ku internet, twekwanira ku Facebook, twekwanira ku WhatsApp, twekwanira ku ebyo ebulungi ennyo. Kati date yeno ebeera nga meet up okitegeera tuba twogedde ku simu eno, tuba twogedde ku WhatsApp eno, how are you nti kiriwo ekiti nti ye. You men you're somehow crazy kubanga tolina ngeri gye sobola kuŋŋamba nti n'omuntu tonamulabako physical and you're already horny.
nedda nnyabo kitegeera baagala maliriza bizibu byabwe era tosobola kungamba mulavu mugijja wa like mulavu mugijja kubanga obadde oyogera nange I understand obadde oyogera nange each and every day ne bw'oba obadde ondaba naye nga this is the day olunaku olusoose okuntwala ku date tewali ngeri gy'ogenda kuŋŋambamu olunaku olusooka wembanga nkuyise ku date katugeze nti date yaffe ewedde tubadde KFC saawa 7 saagala oddeyo waka tupangisiza kaluumu kati tupangisiza luumu twebaka bwe basoddeyo sikitegedde kale twogere katwogere kwegatta kati gwe date so mpoziko nga gwe intention yebera yakwegatta na muntu intention yange tebera yakwegatta kati soke kubuuze waba oyise omuntu ku date bone what are your real intentions oba intentions zo lwaki oba oyise omuntu ziba ki kumumanya malirizo kumanya ekyo ekitegeera kati ekiddako n'omumalayo ngenda nalwala sirimu muli kuddati mufunyage n'obudde even obugenda okwekebeza kati kyova olaba njagala twanguwe tuvaawo tugende twebaka ekya tugende tukole nze kyenjagala ngaazi ate n'abantu abalala tebategeerekeka for example nze kyali kintuuseko someone yaŋŋamba I'm taking for a date okyagala neŋŋamba okay so we yaŋŋamba I'm taking you for a date neŋŋamba okay era najja nantwala ku date kitegeera we yatwala ku date twava somewhere it was my workplace twava ku workplace netugenda ku date gye yaŋŋambyeko in the evening kuba gye yansanga gye yampikinga netutuuka somewhere netutuuka yezaali road okitegeera nga ziriŋŋanga ne n'amayumba nga ziri well fractured basinganga n'amayumba bakutwala na walungi nga zirina guest room neŋŋamba era ng'onakiraba nga teri kazi guest room nemugamba is this the date neŋŋamba no Shantero twapreparinze bulungi nnyo ebintu lumu bali preparinze bulungi nnyo wali ebyokulya byaffe wali each and everything tugenda laba firimu ekitegeera omusajja nga yansinga ku date ate mwana oyo kadate koyo nga kaali k'abaana byemukola neŋŋalo yingira mwezi ennyumba kitegeera ono ye muntu gwensosola baleera nalizaafadde so n'omuntu bw'aba nga atantwala enclosed sinnemwesigana kimala wansalireyo ekiso I mean it should be a public lwaki tubeereeyo ffekka naye mumanyi nti abakazi mutalannya afiya ne mugenda ne bwaba boyfriend be mutamanyi mutalannya afiya ne mugenda siffenna waliwo abantu abali desperate and I'm not desperate bone oshige era mache nakola kati ono omulenzi ewaabwe balina nnyo ku bintu ebyo ebyabazunguzungu ayina batero saza ko bazungu ewaka wananyiga yaŋŋamba ze badde mani binyina ebintu ogenda bikola nga abazungu we babikola kati mwagala ki ogenda bikola nga abazungu babikola kubanga abazungu kasamukanya it is not matter nti nera musamani this is the first time to meet nakunyumiza abazungu ne mubusase ndi muzungu bana tunyumiza no ku WhatsApp yonna tunyumiza tusokusaba date tuzize tunyumiza eno ku WhatsApp yonna ntuusa okusaba date gwatongamba nti ate simanyi ekyokwegatta tekisobola kubeera mu date lunaku lusooka mwakijjawa boni nga tetunabagenda maaso kankubuza ekibuuzo kimu you as a man tuli wana bawala babiri waliwo omusajja omu omuntu omusajja gwomanyi omuntu alina kumulabira bbanga kibalyoke beegatte kubanga tetuajuwingako wano kusaba muntu mukwano the first date olwokuba alidde buchipusi bwo buki obwo okulya bwoguze ate buba buki buchipusi bwo buki lunaku lumu obwo buntu obutono ffe tubwetuusaako naye kati nga wayiseewo ng'ondabidde ebbanga ki for example tugeze me and you are dating mu wiiki teggwako kubanga wemba nkusiimye nga naawe ngambye nti onsiimye lwaki tuba tulinza wiiki kubanga okwegatta just kazannyo kati eti gwe
akazanya akongera ebirungo mukwano oli mukwabuzi era bw'obayita akazanyo nedda kugamba oli play ogenda siri player kasobe kigambe okitegedde Bridget ekintu ekyo abasa n'agamba nti ono kamuyita omutwalo wali oba wazza kukola ki ekikuleeta wange Bridget kikikwegatta animal kiba kiki some of us have your intentions buli mukazi yenna sirina kyenneetaaza laavu batumenyemenya emitima tukooye kati eyo ensobi gye mukola nti hope waba yakumenya omutima ate ofunye Chantel oyagala mukwabula mukozesa abantu kwerabira abantu. That is the mistake you people do. Newe nagikwatirira wenti nenjikwatirira nka baby era ejja kumala embalukeko kuba gwe nasookerako si gwendiko ati kati 40 yange eruwa okitegera so what is my fault here? Relationship zibadde zibreakinganga westi okugamba oli broken to an extent so kyali n'okozesa omuntu omulala kitegeeza nti ensobizo tewaziyiga kuyiga nga nsobizo ensobi tejjaawo nsobi olina kyewayiga ate era nejyogenda you get my point. Jukira nti omukwano gulinga beti waliyo kubwa n'okuwangula ekyo ekitegeera kati gwe guno newe nakwatirira ntya neŋŋamba n'omukyala sijja muli akati kamulinze era fukosa ajja kugenda olimanya ty omutuufu olimanya otya ate kati yegwe gwennoonya essaawa zino kati wenkusabira animo mpa ekyo ekitegeera kubeera wonna nnumya nja kugamba kati nono naye tandiiko kuba ffe abasajja kyetwagala gwe wadde omukyalo oba tokyagala ffe kyetwagala so wenkuyitira ku deeti nenkugamba nti mukwano tugende tonyiiga webanga yensobi abasajja gyetukola basajja bangi nnyo abakyagikola eyo era bangi abagikola era nze basajja bannange mbagamba ekintu kimu w'obanga oyisa omukyala ku deeti esooka ne mugenda okwegatta genda weegatte waagaana tomuzza nze nkubuulira mazima nedda balina okukimanya nyono n'obudde bwange twamaze okubuuza kati nange kaneebuze nga leka njidemu ekibuzo ekimu kyetwakubuuziza ti nze Chantel wembanga ngenda ku deeti okitegera mba nsuubira ki oba osuubira ki nze tyemba nsuubira okitegera of course mba manyi nti wetuhavinga in a relationship okitegera tuba tulina okukola ki tuba tulina okubeera mwezi ensonga at any time okitegera why the rush okitegera why the rush you got me okitegera wenzikiririza deeti atuyagala kiwagu ensobi gye bakola nambemu yeeyo nekugambe nti tugende twegatte nze njagala no tokiŋŋamba njagala njagala kulaba kale kati engeri si gyenkirikingamu with this kale kati basajja nange nkusome nkutegeere tuteekewo that bond kyekisooka kyemwagala okusoosa kubanga abakyala bangi batumenye mwagala okwabula abaana babendi naffe batumenye emitima naye we don't use you okitegera basajja bannange okutali gumu like thrice bannange temumala budde n'abakazi abo abakazi sawa yonna bagenda obawabya tell them the fact ku deeti esooka nyonoonya emitwalo gyange 5 nkutudde ku deeti nkugende tuve tugende mu luumu twebake nti ate nedda mbopapye kati boneka nkubuulire mbuulira ensonga lwaki era ojja kusigala nga weevuma abakyala kati gwe tetumaze okulaba ndowooza tetulina kwogera naye olwensonga okitegera alina obuzibu bwe ng'omuntu talina buzibu bwolina wamitima wamenyekamenyeka dde abantu bakudisappoint ate okozesa abaana babendi okitegeera ate abagala obeera real eri abantu sigenda kugambirawo nti Bridget tugende mu loogi naye wabula ojja kulaba bulabi nga nkutadde mu motoka tugenda wetuyingira waliwo loogi and bar ekyo kitegeera era nkugambe nti kati luumu yaffe yiri bagitegese ogenda kuvaamu ogende kati nsodabayo omuntu wabeera ng'ayagala leke omuntu wangamba nti agenda kuntwala out nze nganze nsooka nembuuza kubanga nze ng'omuwala nina okuprotectinga myself n'okuprotectinga omutima gwange simala kagenda wamba ngamba nti naye ngenda kubeera ku date nkubuuza tugenda sawa mmeka wangamba nti tugenda ku sawa 3 then you can't meet me
Sibira dati okubanga evanga kusawa mpaka sawa nya. By sawa nya sobola okudda jenva. Sawa nya. Kati bwangamba ti sawa dati agenda ku sawa mukaga. Kitegeeza oyina byoli mu. Oyagala kulya bya ngogende. Naye byakulya bya sente mekebe byotukano gama nti oyagala kulya byakulya byange. Akadde kange nandibadde neebaka naye nkusazeewo tugende ku date. Wasa tuyinza okuyita akati gwe kwana ensonga zo za beera kasoke mbabuli. No, ensonga za kutenyeza kyobakola genda ku street waliwo abantu nga bakasimwe mubeere ate n'okuwola bawola n'osasula enkya oba okitegeera omanye ekintu ekisinga okuneradikiriza kuzina ensonga ekisinga okunyiza this man basanga ng'oli peaceful olina ensonga zo living your life okola obusente bwo bwekikazi obuyina you can make your name, you can make your hair. Like something is like this ng'oli ku lulwo nga you fine kipato kirowoozako tomanyi gye kifubutuka na sabotaging obulamu bwo like why don't you leave me? Yenga muri banyini. Osegeera. Sabine mejange bone bamewala ati olaba ojja kusanga ati kade babala badna kuzino babala bakwana abasajja. Nojja kusanga ati abala bakwana abasajja silube batono. Abasajja basiba kwana abakazi. Naye omusajja ajja omuyitakawo. Nandiko kustalkinga. Nandiko kukira. Nandiko kwana atekawo ekibeera olwo. Okisanga kufunya. Ekyo kyemwagala. Basinga ndekana empitawo. Ekyo kyemwagala kigenda kubawo okulabika mu bulamu bwammwe. Kyemuva mulaba munnammwe mugenda menyekebwa nnyo emitima nga mwagala tulavu ey'okubalimbalimba. Okwegatta just kazannyo. Omusajja mwanguyize naye akwanguyiza embeera. Onyanguyize eki? Ekyo kitegera. Akati kale okay otutendide ku tips bwo ngwanguyiriza ne nyangu. Oha weeyambudde. The next day tulabe ekiddako. Tulabe jukira okwegatta ke kazannyo ke akasobola okutwongerayo mu maaso oba okutwawula. Lwaki mbakuwa chipusi zange ngende ntuukeyo nga n'omuntu gwe mbadde nsuubira nti wamaanyi agenda kumpoomera nga n'omuntu gwe nsuubira nti agenda kumpoomera nga tampoomera nga noonyondo nga noonyaho wawuzibwe tulabye ku guno omulamwa tutudde n'omuntu omukyamu neyabo wamenyeka oli broken and you're not ate tenekirala apa nti alimu talirwedde kuwona talirwedde saagala kutereka kintu enkyantukesera kiriko damage njagenda nkutereke nga mukisenge tompoomera omanyi bano abasajja bali broken anzijukiza omusajja yankwanira 2 weeks antugenda ku date tuuka yaŋŋamba straight forward njagala kwebakako naawe. I was like yakola kikyamu ndabidde wiki 2 oyagala yali mutuufu olaba wiki emu bero ninziza nnyo mbasiraba kikyenkwetaaza bano Bridget abasajja bano balaba abaagala okwegatta n'abantu mu kaseera ako akatono babeera broken aba ayagala kozesa Bridget kwerabira oli oba kitegeera intentions zaabwe teziri pure saagala kubeerawo okutereke otuuke oleme kumpoomera ate nnyombe ekyo kitegeera njagala nkulye wompoomera ebirungo ebikulimu eryemu kulya ebirungo ebikulimu bye bijja okumpa siteepu eddako nti bannange oyo omukyala simutangenda naye ogenda kulya hope olya chantel olyeno olyogenda balya pakadde kati get one person and settle kakafu nti njagala gwe gwe binene ebintu gwe wonoba omenyeka omutima gwe ng'oyagala ogende ng'okozesa buli wamu wali okoza wali okoza walaza feeling ogenda funa bizibu ate mbonedekera abasajja tuli okusajjalaata abasajja tulina kye tunoonya era bwe tukifuna tusetolinga naye kankusomesa ekintu kimu buli okwegatta kuli spiritual katonda alina kintu kwe yakiteekamu leke kugatta emiki emyoyo okitegeera wegatta n'omuntu togenda mulemufaosigala kyekimu olyafuna ndiyamujjako nenofuna wennaafuna gwensetolinga naye nja kwejjako emyoyo emibi ate nga busirana ng'owayiriza basenga mu basengawo bakulonga kumbe wabipakula ewoono n'ewoono kankubuulire abasajja tulina okusajjalaata tufune kye twetaaga tusetolinge otherwise we tutanoonya kubajjukira wootanoonya tofuna nze sigenda kubeera wano
Uwolo ogenda funa omuntu ali desperate. Buli kiseera ogenda funa omuntu ali desperate. Wetaga oyina kiwetaga wetaga okwegatta naye yetaga omutwalo. Abakyala yes. Ogenda n'omuntu leke buli gwebina nabo baba desperate. Tojja kusobola funa muntu mutuufu. Abakyala abadde mu bwamalaya babadde bangi abasetolinze mu bufumbo. Abakyala abakola mu mabaala babadde bangi abasetolinze mu bufumbo. Nga mabaala eyo babakozesezaayo bakoowa era bali mu bufumbo kati bateredde. Kati yogera ekintu kimu twanguyize. Tuyogera ekintu kimu nti munda babbone ndi malaya ensajja. Kati ekyo nakyo kive mu ddiiro. Nekiki kive mu ddiiro. Njogera abasajja abangi eyo. Muleme owabya. You're misleading them. Omusajja akwa n'omuwala ng'asoma n'akolera paka ku university n'amulinda awera mama n'amufumbirwe. Okitegeera. Yo abasajja abali ku live eno bali lwedda okulinda. Gweba manaye ensajja ng'olina akasagazi leke nga you can't sit down no better face. You can't control yourself.